Banange zino ensonga za Victor Kamenyo bwetabeera stunt nga si stunt then abakazi kyemwagala temukimanyi. It is very hard to find a guy who goes miles for you in this generation ate mwene economy. Yes, bananga abasajja abayina laavu eyaddala, abasajja abaagala ebyaddala mu nsi tulimu batono nnyo. Mu Uganda okusinziira ku research gye nakoze tuli abasajja 13 fekka, of which 7 bali eno mu Europe, bali eno mu nsi z'abazungu, 3 bali mu Uganda wenjogerera, omu ali South Africa oyo Bawazari, omulala ali Dubai. Sorry, mbadde nebalidde Dubai navaayo, kitegeeza e Dubai tewakyali, nze yaliyo eyali abakiikirira navaayo. Abaliyo bonna kati bafere ba laavu, in fact bava mu kufera laavu kati bo bafere ba visa. So abayino abasajja Dubai mwe mbasaasidde nnyo. Banange Victor Kamenyo okwetondera omukazi nkiwagira naddala ng'omusobezza ate ng'obadde omwagala n'omwetondera omulundi ogusooka, ogwokubiri naye ogwokusatu bw'aba agaanye oyo mute mugana wange n'ensi erimu billions and billions of women. Ate abakazi abo ab'amabina bannange, abakazi ab'amabina bamanyi baamalayo, abalinamu amabina abeeru abo si bafumbi, batono nnyo abafumba abakazi abo. Era muganda wange kyenyinza okugamba, mukazi waba aganye mute ajja kutuuka kunoonya, agenda kunoonya oyo ze nkubula naye nga takyasobola kufuna kyokozeeko kimala. Teri atakirabye ogezezzaako kikazi kiremye, mukazi mute agenda atomera abafere mute. Kati ssaawa eno abakazi abakwegomba bakwegwanyiza be bangi, bwebanga byoliko si byakiryaye si byakifere ng'oli ku kituufu muganda wange awo otulaza amaanyi. Nze nkubuulira abakazi abo b'amabina balaba edduka, wetaaga n'ofuna obukazi buno obutonotono obuddugavu ngaffe bwe tuyina obwo bulinga obuzungu wadde buddugavu obwo tebumenya, si buzibuzibu okitegeera. Ebyo bikazi by'amabina birowooza bya kitalo nnyo. Bannyaba ab'amabina ab'amafuga temuli ba kitalo nga bwe mulowooza. Toyinza kulumya musajja bw'otyo, abasajja toli babbula. Era nanga nina tanta yanyweza ati oba yandoga bulozi yanyweza ati kuba kyalina akimanyi. Victor Kamenyo weebereremu bro, nze nkubuulira omukazi oyo bw'aba aganye mute totuswaza bro. Mbega nenda kulaba agambye ata Shifa, you're my best. You're my diva band. I love you, Naya. Ujana wakola surprise. Wakozeno. Rugaho mwitsararo. Agambye. Rugaho nyenda kurabaho. Tinkwenda kutsindika. Omukazi takwenda kutsindika Shifa. Rugaho mukazi atakutumeza ibere. Rugo muryango gw'omukazi arabeho Shifa. Rugo muryango gw'omukazi arabeho. Takwenda kutsindika rukaraba. Agambye rugaho ndabeho tinkwenda kutsindika. Abakazi abanyarwanda bamanyira kimu byakwetunda oshegeera kujja musa nyo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 . Olega kyega mwaga kulinga kilo z'embizi. Banaye mwewumuze, kabantu abamu mwewumuzeeko. Kati abanyarwanda bakwataginira wa n'ensonga zino. Bannange olaba Victor Kamenyo bamugaana mu kamera. Kambabulye teri mukazi atayagala sente zaagalwa. Naye olaba omukazi azikwata n'azisuula eri. Gw'olowooza ensonga ntono okuggyako mwagala okuleeta walino yo tribalism wano ku social media. Mwemuleetera abantu okuba nga bayomba enkya n'eggulo. Mwewummuzeeko, bannaye mwewummuzeeko. Social media mwagifuula kwegamba counseling room. Bannange mutuleke. Right now wandibadde otunulira lwaki oyo Victor Kamenyo teyasobodde kubanga aleeta nsonga gye ya like
ensonga enkulu gye yakola mukyala w'okutuuka okugaana byonna ne apology. Gwe tebakumenyangako omutima, omusajja takolangako kintu n'owulira nga weenyiyiddwa. Mukazi nkutegeeza for your own information, ffe batukoze ebintu just nti twaguma like emitima kati gyatuuka ne gikaluba. N'olwekyo nze tolina ky'oŋŋamba ku basajja, tewali wabula kyenkunenyako lekerawo okuleetayo tribalism mu nsonga zino. Toddamu kugamba mbu ate Abanyarwanda ate bamanyi kimu kyakwetunda. Gwe ngaani kyatandikira ku roundabout yaawo. Bantu kwebuza magezi.